ddala kye kituufu ente y'abato esookera mu nkulimbye n'efundikira ng'efuuse ekiriga olwo n'essammula ebinyonyonto bwe kati akawomera boosi bwe kaafuuka olubango olw'okutembeeta akanyomero kitonto gumbya nnyonyi ne leero bwe guli dimansi yageesembyeyo muguno amatooke mu gabalokotera weetandikira waguma kisuula enze mbalingizaako batayi yonna gye muli ku makyago olunaku luno olwaleero nti mutya nno ku mutala bukoto n'enkingizi wano akadde kaagala okwefaananyiriza akabaddewo olunaku olwajjo omwavudde oluwandaagirize n'awamu ne balabayo olunywankoko wadde nga abatonotono baalabye ebyefaananyiriza ekire ababadde bakyali mu kudaaza bisinde bitawaanya nammwe musooke mugizise ku bbali mutere mubeeko kye mwekolera n'engalangaasi nazo ziwa matuke ku byansite zikkalire obubiba mulyoke mulabe baatutu. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumikaya woma Yuga Check kasafune tuota Yuga Check supayasinga Yuga Check 20 years of serving Uganda. Kyenva nsookera ku lupapula oluyitibwa The New Vision olufulumye ku makyago olunaku luno olwaleero. Kuliko ebigambo ebireeta essanyu ebireeta obusuulumbi ku matama g'abasinga obungi abadde beetala ne fayiro ne wano ne wali nga munoonya emirimu. Bagambye nti New Vision ow'olunaku olwaleero afulumiddemu emirimu wagindaba ng'ebikumi 400 n'omusobyo. Bagamba nti mu byenjigiriza waliwo ebikwatagana n'amakolero n'ebirala bigwa mu mbeera eno nti wano toyisaawo maaso sooka obe angatta ku bigere oyinza okuvaamu nga naawe oliko ky'ofunye ekyefaananyiriza mu kuba nsaggo bwakwakwabuka n'agenda atula ku kyoto. Ebisinga birabikidde mu lupapula luno olwa The New Vision bakuleetedde eggulire ligamba nti abakulembeze ba NRM batandise okulwanira ebifo ebikulu mu kibiina ekikulembera Uganda ekya National Resistance Movement. Ndaba Jacob Olanya amyuka akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga, ndaba Godfrey Kiwanda wuuno omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi, ndaba wano Godfrey Nyakaana Moti wuuno waneenu naye n'abalala bangi bonna balabikidde wano ne bakuleetera ebyabadde mu lukuŋŋaana luno olw'ekibiina ekya National Resistance Movement e Namboole. Wano baleeseewo ebigambo bigamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni yeeweredde okukomya abantu naddala abagenda basindikiriza bannaabwe okuva ku ttaka wano ne wali. Ebyabadde mu lukuŋŋaana luno bakuleetedde Pulezidenti Yoweri Museveni wuuno wano ng'ayambadde essaati eya kyenvu ne seppeewo n'owuwe Janet Kataha Museveni naye ayambadde ekiteeteeyi ekya kyenvu ne seppeewo ssaawa 10 byonna biri muno olwaleero ku muguukiriro wano toyinza kuyitawo nga tobirabye. Amawulire amalala galeeteddwa wano gakulabula ne baga nti enzige zeeyongedde okweriisa enkuuli ku muliraano Kenya wano n'amawanga amalala ageetoolodde ne mulyoka muweebwa amagezi ti gavumenti egambye temumala geetundako mmere okugimalawo enzige zino ziyinza okubaleetera ebyokukifuwa nga mukizza munda. Ebigambo ebifaanana bwe bityo bannayuganda bandibadde batta ku bigere naddala ku nsonga y'engeri gye beetundako emmere basigazeewo wakiri mu byagi emmere eyinza okubajuna naddala zino bwe zinaaba nga zizze wakiri ekyosi bwe kimala okuyita obaako koyinza okuzza eri omumwa. Nkusigirira obubaka bwa gavumenti eri bannayuganda ku nsonga eno onoobusanga wano mu lupapula oluyitibwa The New Vision. Waliwo basatu abaafudde oluvannyuma lw'omusujja guno ogw'enkaka okubalukawo mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Ensonga eno si yakusaagirira bannayuganda abamu ebigambo bino bagenda babisaagirira busaagirizi naye ojja biraba bino wano bireeteddwa muno mu lupapula oluyitibwa The New Vision olufulumye ku makya gano ag'olunaku luno olwaleero. Boogera ku disitulikiti y'e Moyo esangibwa mu bitundu ebya West Nile ne boogera ku disitulikiti y'e Buliisa esangibwa mu bitundu eby'ebunyolo ti abaayo amatu tebakyamalira ku ttaka ekigambo ky'ekirwadde kino kifuuse ekizibu okunyumyako oludda olwo. Amalala agali wano olwaleero gaagano ono agambye nti ebyobufuzi eby'omwaka 2021 kiyinza kuba kitya NRM eneesobola okubaamu engeri gy'eyinza okuddiramu bali abaafuuka bamawale nga bannannyini kibiina bwe boogera. Ndabawo ekifaananyi wano ekyakakensa Gilbert baali baseka Bukenya eyaliko omumyuka wa Pulezidenti wa Uganda eyaliko omubaka akiikirira obukiikakkono obw'Ebusiro mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga bakomezaawo ekifaananyi ng'asikaŋŋana mu mukono n'omukulembeze w'ekibiina ekiri mu buyinza. Ndabayo wansi Theodore Ssekikubo omubaka akiikirira Lwemiyaga mu disitulikiti y'e Sembabule mu paalamenti ya Uganda ey'e10. Songa wansi wano nengerawo John Patrick Amama Mbabazi yaliko saba minisita wa Uganda yaliko saba wandiisi w'ekibiina ekizze ekikulembera Uganda emyaka 30 n'omusobyo.
ndabawo wano emika 2 Miramba Pulezidenti Yoweri Museveni yasinzidde mu disitulikiti y'e Ibanda mu bitundu eby'obugwanjuba obw'eggwanga. Eno n'alabula nti b'ofiisa ba gavumenti abalyake batandika okulya kamanye ng'akoza n'owebbwa. Entabwe n'agamba nti balidde enguzi ne babwegera, n'agamba naye kaakati ku mulundi guno wagenda okulaba ekinaava mu mpale y'ebiraka. Agambye nti agenda okuteeka obukunizo n'emitego egy'enjawulo buli ofiisa wa gavumenti anaagulinnyako anaabanga alinnye ku guno ogubuusa enkofu. Naye ekinaddirira y'ayinza okunyumiza abalala bw'anaabanga amugudde mu 5. N'agamba n'olwekyo kati b'ofiisa ba gavumenti abalyake mutandike okubala ennaku ezammwe. Ebigambo bino biri ku mika 2 Miramba ebyabadde mu bitundu eby'e Ibanda Pulezidenti bwe yabadde ku mikolo egy'ekibiina kya NRM emyaka 30 n'omusobyo baabano wano onoobisanga muno olwaleero emyaka 34 egy'amennunula. Obubaka butotoogana nga bukolwa muno obulabikidde mu lupapula oluyitibwa The New Vision obukulisa gavumenti n'abaofiisa baayo n'abannakibiina ekiri mu buyinza. Esaza ery'e Masaka ery'Ekereziya Enkatolika linoonya obukadde bwa siringi wabundaba 950 beddu. Buno bugenda kukozesebwa ki kuteekateeka emikolo egy'abajulizi ba Uganda egy'omwaka ogw'2022. Waliwo wano ekifaananyi kikino wano ojja kiraba eky'omusumba omujja ow'essaza lino Silvanus Jumba. Wuno yabadde aliko bagenda akwata mu ngalo era nga bino byabadde luddawa yabadde ayogeraganyamu n'abamu ku b'amawulire era nga bonoobiraba wano olwaleero. Kaakati olupapula lwe lumu olwaleero luno lugamba nti amawulire amalala agali muno waliwo abasirikale abaakwatiddwa eyo mu disitulikiti y'e Buyikwe ku nsonga ezikwatagana n'ettemu. Bano bakagoberera amateeka ate be balabise okugamenya tibabano wano ojja balaba abamu kubo tibajje erya UPDF. Kakati amalala agali muno olwaleero gagamba nti wuno omukazi w'omusawo omutendeke ate yafiiridde wamulerwa nti bifuuse bya Nalubongo agoba mukonzi naye osobola bisanga mu nange mwembiraba kubanga birabise olwaleero. Kati amalala agali mu lupapula lumu luno gaagano gakuleeteddwa nga mangiko ddala. Gavumenti yakkiriza emirimu ku katale ak'ewakiso Daily Market ojja bisanga wano olwaleero nti kigende mu maaso akatale kano kazimbibwe kaggwe. Nti ekkubo gye kayise okutuuka we batuuse olunaku olwaleero tebibadde byangu ddala, mubaddemu wamma ebikko ebiwonvu ne mubaamu n'ebisiriko. Kati amalala agali mu lupapula luno olwaleero gaagano wano ono awandiise wano ebintu ebyefaananyiriza eby'ekifirosoofu bamuyita Grace Karamura Munnayuganda abeera mu ggwanga erya Bungereza n'aga nti Jacob Olanya n'okukasuka ejjinja erisooka. Kiki ekitegeeza kino ojja biraba. Ndaba George Ekibiike wuno awandiise n'agamba nti okujaguza ebifuniddwa naddala mu bukulembeze obwa gavumenti ya National Resistance Movement. Bino olwaleero bibino wano ojja biraba. Ne wabaawo neyawandiise ebbaluwa ku muko gw'abasomi bamuyita Saala Kyobe n'agamba nti mbabuulire bannayuganda teriiyo kintu kibi ng'okuddira emipiira gy'emmotoka ne mugenda mugyokera mu nguudo mbwe ensimbi ezammwe zennyini ze muwaamu omusolo era ze zijja okuddamu okukozesebwa okusasula n'okuteekateeka ate oluguudo luddemu lwokebwe. Kale nno mbu buli lwe mwokya mubanga abalina enteekateeka ey'okwongera okuwaayo ensimbi zikole ebintu bye mwonoonye mu kifo ky'okubakolerayo ebipya ng'ate bali mu kuddaabiriza bikadde. Nkuzikiridde olupapula luno olwaleero olulimu amawulire agatotoogana ng'obukolwa. Bagambye nti ebifa mu nnyanja eyo waliwo abamu envuba embi gye yalwanyisibwa kati batandise okulyako ennyanja akawera. Bw'abaali bali ebigumba batandise okulya ku ngege. Kaakati ne bagamba ate abalala nabo ne beekokkola ne bagamba nti ennwanyisa y'envuba nayo tebadde ennungi mu bitundu ebimu. Engeri gye gali amaanyi mu lupapula luno njagala kubuulira bubuulizi nti gali muno gafa tulo naye naawe onoogalaba. Ebigambo ebikwatagana n'ettiimu yiino eya Vipers engeri gye yafunye Fred Kajoba tibalabe obanga ddala anaagiyisa mu kaseera akalabika nga akazibu naye byonna onoobisanga muno olwaleero biri muno mu lupapula oluyitibwa olwa The New Vision. The New Vision akuwandiikiddemu mangiko ddala n'akuleetera ebigambo ebikwatagana n'ettiimu za Bulaaya n'engeri gye zaasambyemu ku nkomerero ya wiiki gye tukubye amabega ddala. Kati olupapula lwenina baluyita The Daily Monitor. Daily Monitor awandiise wano n'agamba nti engeri Justin Kasule Lumumba gye yasimattuse bana NRM ababadde baagala okumulya obunyama enamboole wano bw'ate Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yavudde mu kifo wamaggwe ne gujja bagira ng'egwa munafu azadde kaliira mbw abamu nga bagamba nti ensimbi zaabwe ez'ensaka ezabadde zibaweereddwa mbu yazikekyuddeko. Kale n'ebisinga ku bino ojja bisanga wano ekyabadde enamboole wano bwe kyatokose kisaanikire.
wansi wano ne bakuleeterawo ebigambo ebirala. Pulezidenti Yoweri Museveni yabuulidde abalimi n'abaga nti abange bwemubanga mulima emmere mulime ey'okunogamu ku nsimbi n'endala mugirye. Wansi wano ndabawo ekifaananyi ekyeyali pulezidenti wa Tanzania owookuna Jakaya Kikwete. Wuno yabadde omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno gwabadde eyibanda mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda. Ku mikolo egy'omwaka gwa 34 ekibiina ekya National Resistance Movement kijjukira obuwanguzi bwe kyatuukako bwe kyatwala entyagi abaali mu gavumenti y'ebiro ebyo. Labayo amalala agali muno gaagano wano. Waliwo munnayuganda omusomesa eyakwatiddwa Kenya eyo, yakwatiddwa n'amasanga nga balirwamu obukadde bwa siringi 15. Kiki ekyamunaawudde okusala ekkereja okudda oludda olwo nakyo n'okisanga wano lwaleero. Kikwete Jakaya, pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania, asiimyemu ak'ensuso pulezidenti Museveni n'aga nti ono avudde mu baaluno ti engeri gy'ateeseteesemu abakulembeze ku ssemazinga Africa bwe yaludde okulabika awalala. Biri muno olwaleero mu lupapula luno oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor n'agamba nti wuuno jakumulaba wano ssaabawolereza wa gavumenti wuuno ne yeegaana ebyogerwa ku by'okunyaga ettaka ly'essomero lya Nakasero Primary School mu masekkati ag'ekibuga Kampala. John Patrick Amama Mbabazi wuuno yaliko Ssaabaminisita wa Uganda nti teyalabiseeko mu lukuŋŋaana tabamiruka olw'ekibiina kya National Resistance Movement. Bw'amaaso bakanze kuteeka mu nguudo naye ne bafundikira nga mpawo amukubyeko gage. Kati amalala gaagano wano gavumenti etaddewo amateeka amakakali ku nsonga ezikwatagana n'okulima enjaga. Tusibye abantu kumala gatabaaza busimu kubanga baayogera ku by'okulima enjaga n'engeri gye kivaamu ensimbi. Kati mawulire amalala gali muno ga India Buyindi tewadde Uganda obumbi bwa siringi 750 ziyambeko ku nsonga ez'ebyamasannyalaze awamu n'ebyobulimi. Kati amalala gali muno gaagano mangiko naye agasinga kugoga kwata ku bikujjuko ebyenjawulo ebibadde mu Uganda we tufundikiridde ewiiki gye tukubye amabega. Ensonga z'enzige okulumba amawanga ag'obuvanjuba ba Africa bakuleetedde ekirowoozo ky'omukuŋŋaanya n'agamba nti bannayuganda temusaagirira nsonga za nzige. Enzige tezisaagirwako ziringa bino ebiwukawuka abantu bye bayitako kuutwe ne bagenda bakola ejaabwe ne banyeenya olulemberembe so nga baaba katyabaga kennyini akagudde emirimu katyabaga kennyini akakutte wansi ne waggulu. Fred Kajoba kati mutaka mu Vipers tiwuuna agenze okwesa empiki ez'okutendeka ttiimu eno. Tine Kajoba naye yaweze n'aga nti agenda okutendeka eno muno omutino n'omukulu waayo mulindwa tayinza kumala gagenda n'amugoba bw'atyo ng'ebintu byakola byonna kumpi bye bisanyusa. Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Check sumakaya sana. Yuga Check sumekaya woma. Yuga Check kasofune tuta. Yuga Check supayasinga. Yuga Check 20 years of serving Uganda. Kati olupapula lwa Bukedde lwe lunzize 5 bawandiise wano ne bagamba ti UNEB eraze ebintu 7 ebyasudde abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ebirina okukolwako. Bakuwandiikidde ku ssomero ne bakuleetera emikeena gy'onoosoma mu lupapula lwa Bukedde olwaleero. Museveni ategese okutega abakozi ba gavumenti abali enguzi ebitimba n'agamba naye anaagwa mu kitimba ekyo y'anaamanya oba anaabuukana Nalumenya mu lyambisi. Onoobisanga muno olwaleero mu lupapula lwa Bukedde. Bukedde akubuulidde bwe bakutte omujaasi mu kutta aba mobile money bamusanze n'emmundu abadde agitambuliza mu kidomola. Buli olugira n'alowooza nti ayinza okuba nga agenda kunona mazzi mukozi aliko gwagenza okulumya ekivu. Wuuno bamuleese atunula mbebere ng'omukulu ateetimba ku muguukiriro gw'olupapula lwa Bukedde ono. Ne bakuleeterayo n'ebirala wano abakozi ba gavumenti bagamba nti abange pulezidenti abeeweredde ku mulundi guno n'olwekyo akateeyanira bwe kafa omutego tewabaawo avunaana. Mukulembeze emirimu gya Ssaabasajja Kaggo ojja kumulaba wano. Wuuno ojja kumulaba Nakibirige Agnes Sempa yabadde atuuzibwa ku bwa Kaggo mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaddondo. Aba NRM bawonye okupangisa baabano baguze ettaka baguze polota kwe bagenda okuzimba ekizimbe Gamulengejja. Biri muno olwaleero jja biraba bireeteddwa. Kaakati ne bakuleeterayo ebirala bino. Ono n'agamba nti baboye eddagala ly'ebirime ekyamu bannayuganda bangi babadde bafuna omwo ensimbi ezitotoogana ng'obukolwa. Poliisi ekutte Semaka eyatemye munne n'okwokya pikipiki. Ne pikipiki yino bagikuleetedde wamagwe ng'obutundu obwasigaddewo butono nnyo era buzibu nnyo okunnyonnyola. Naye mu lupapula lwa Bukedde ono mwogenda okubisanga nange mwembiraba.
abakwatibwa ku byenguzi mu malwaliro baabano bakyatunkana emisango biri mu Bukedde n'afulumya olunaku olwaleero. Kajoba alidde Mulindo amuwadde ogwa Vipers n'alaga ekyagobeza Golola. Byonna ogenda bisanga muno mu lupapula luno olwa Bukedde. Barcelona ekoledde ku kizigo onoogisanga muno olwaleero. FA Cup nayo bagireese ne bagamba nti bibino wano ojja kubiraba Morino bwali omunyiivu n'ekyamuleetedde okujja egy'ebitooke mu kyenyi nakyo ojja kisanga mu lupapula lwa Bukedde ono. Nange gwe nsoma wano ku makyagana ag'olunaku luno olwaleero. Bannange bino bwe biba bya Mukuba nkasi mugamba tabatuusiza ku ntyanko. Munnange y'omu era yabatuusiza ku mudeeke. Yate bo abatuuse ku musanje olowooza nalumenya mulyambisi taabu n'empewo okunoonya omulyo. Kyemba mukola mu Semiwanzi ku Gantaala munaalengera ebifulumidde mu gaaleero. Kaakadde gye ntunula erudde eno enkaŋŋansi kamaze okuzikuba ku lya Buganda. Nange ne nzikiriza nti alinda Nakakongo yatuula akatindi biru.